nabadde nkedde ku makya nengwa ku TikTok nga waliwo omuyimbi munafu bannange twewala excitement nga tukuta obuzindaalo akuta akazindaalo ndi munyiivu nnyo Kamiliyoni aliwa Bobi Wine aliwa Mr. Kisemakula muliwa ono mwayimbanga naye come on bw'oba otuuse kola ekyo ky'osanze nga tetukoze kolako kyolaba tetutakoze eki wabino tebabisomerera nti ffe tuli ba professionals mu kulabirira oba mu kubeerawo mu kuzika naawe okisobola ebiseera ebisinga tuteekebwako emisango egitali gyaffe nekituuka okuba nti nno abayimbi olumu tutuuka ne tutya okugenda okuziika bannaffe kubanga tutuukayo ne tubanga abali ku ki ne tubanga abalina emisango naye olw'okuba oli aba ayogedde gwe kyoyagala okuwulira oli bwakugambira ku misaaki n'okuba engalo naye nga misaaki oli mu kumuyiikiriza oyiikiriza mu ki naye gwe owulira bakugambidde kugolowooza nti abadde alowooza wakabi ffe mu kujja waliwo tetuzze lwakuba tuli bakabi wabula tuzze kuba tufiiriddwa mu ki munnaffe naye gwe omuyimbi ali wano oba omuntu wenna ali wano bw'obanga oyagala abantu beetabe mu bizibu byo oba mu nnaku yo oba mu ssanyu lyo naawe weetabeeko mu byabanno basaba twongere okukumba obukakamu tusobole okuba wano ng'obudde bukyali tuwuliziganya tuwuliziganya njakusaba omukulu abakofuna wootuula ku sayidi wano tusobole okweyongerayo Mr. Kisemakula omukulu saawa yo yakwogera badde kusaba bw'oba osobola olekera omusana gwe togulaba mu kamera sibala nkyo kisi kikitu olaba balazi bangi oluganda nsaba tukakale bannaye tetuli mu byamasanyu nsaba tetulaga nti mbeera yakusanyuka kubanga tuli mu nnaku waliwo yafudde munnaffe kyemanyi twaze wano lwanaku si bwe kiri kati nsaba tubeere bakkakkamu buli muntu asobole okuwulira obubaka obugenda okubaweebwa kitalo nnyo ekyamuto waffe atugenzeeko naye nze okusinga olwaleero kyenjagala okwogerako ye munnaffe ebibyo bikoze eki ebya munnaffe bikoze eki mayireji ye eweddeko Katonda akuwa mayireji yo akuwa by'olina okukola akupimira emmere yo na buli kintu ky'olina okukola ng'oli mu bulamu bw'ensi eno batule bweggwako toddayo kukola ki era by'osanga ng'oli yabadde azirisa agenza balowooza afudde n'addamu n'adda engulu bw'amala n'alyayo essowaani y'emmere n'addamu n'akola ki kitegeeza anoonya essowaani gye yabadde takoze eki yabadde talidde n'olwekyo ye ebibyo ebikoze eki kakati ekibuuzo kiri kuffe abaki abasigaddewo abalamu tutunuulire nnyo tulabe munnaffe ensobi z'abaddemu ng'omuntu tetumunenya wabula gwe weetereeza okusinziira ku ki ku ye ebirungi byakoze mu bulamu bwe era bikwata obikole ki obimukoppeko naawe otambule bulungi mu bulamu bwaki bulamu bw'ensi eno kinkoze bubi okubeera nti nno father agenze nabadde nandyagadde obugambo bwaye butono 2-3 mbwogere ng'awulira ebiseera ebisinga tuteekebwako emisango egitali gyaffe nekituuka okuba nti nno abayimbi olumu tutuuka ne tutya okugenda okuziika bannaffe kubanga tutuukayo ne tubanga abali ku ki ne tubanga abalina emisango naye olw'okuba oli aba ayogedde gwe kyoyagala okuwulira oli bwakugambira ku misaaki n'okuba engalo naye nga misaaki oli mu kumuyiikiriza oyiikiriza mu ki naye gwe owulira bakugambidde kugolowooza nti abadde alowooza wakabi ffe mu kujja waliwo tetuzze lwakuba tuli bakabi wabula tuzze kuba tufiiriddwa mu ki munnaffe naye gwe omuyimbi ali wano oba omuntu wenna ali wano bw'obanga oyagala abantu beetabe mu bizibu byo oba mu nnaku yo oba mu ssanyu lyo
naawe weetabeeko mu byabanno. Naawe kola ki? Weetabeeko mu byabanno. Nze ebbanga lyonna nfiiriddwe bw'ata abantu bangi. Akati mikiwanyi we mbasikulabangayo lwaki onvunaana nga gwewafiiriddwa? Lwaki olowooza nti nze nteekeddwa? So guys, twejjemu entitlement eyo. Waayo okuwaayo tekitegeeza bugagga. Kwata olukumi lw'olina oluweeyo bakuwe miliyoni gy'otakola ki? Oba waakiri beerawo kale osaawe we mugenda okuziika. Beerawo osime ku ntaana bagambe nti bannange babanyanza akola ki? Naye bw'obanga tolabika mu byabanno toddayo kuba n'entitlement nti Misaaki ateekeddwa. Lwaki nteekeddwa? Gwe buwate wakajjayo emirundi emeka? Ekyo nkyogera kubanga nkiraba nnyo buli tuba tugenza okuziika. Munnaffe ye talina musango. Era twakoze kitwande tulina okukola ki? Jo nabadde nkedde ku makya nengwa ku TikTok nga waliwo omuyimbi munnaffe. Bannange twewala excitement nga tukuta obuzindaalo. Akuta akazindaalo ne munyiivu nnyo. Kamiliyoni aliwa. Bobi Wine aliwa. Misaaki Ssemakula buliwa. Ono mwayimbanga naye. Come on. Bw'oba otuuse kola ekyo ky'osanze nga tetukoze. Kolako kyolaba tetutakoze eki? Wabino tebabisomerera nti ffe tuli ba professionals mu kulabirira oba mu kubeerawo mu kuziika. Naawe okisobola. Kyokka yayogedde ebyo teyatulabye. Ffe twazze mu Lumbe ekiro ne tukola meeting ne tutoola ne ssente ezikoze bino byonna. Ne tulonda n'olukiiko olukoze bino byonna. Kyokka gwe oli mu kamera ogamba Misaaki aliwa. Come on guys. Ate na wano takola ki? Kati taliiwo. Guys, tuve mu kweragaalaga. Tuli bantu bakulu. Tweyise ng'abantu abaki? Ng'abantu abakulu. Kamera zino zitutunulamu bwe ziti. Olumu oba tolina kyakwogera gamba nti sikola ki? Nze jo baayagadde njogere ne ngamba njogere ki? Waliwo abamanyi paloti okukola ki? Okunsinga ne ngamba boogere era nze jo saakoze interview. Kubanga nalabye nga nyiza okuba siina bituufu byakola ki? Yakwogera. So bannaaye bayimbi bannange, naawe ow'okukyalo bw'oba toba neyibawo omunnyo kyokka gwe ate omukolibira ntakuwadde sukaali. Are you for real? So tetwaze kuyomba naye ekyo njagadde nkyogera olwaleero kuba olumu tufiiringa inferior. Ojja n'otuuka mu Lumbe ng'owulira ebigambo byonna bibakuba bomu zonna nga zikuba mmwe. Naye nga waliwo abalina bye bakoze wano. Waliwo akawala Nakisi weyayo. Nakisi janguwa. Waliwo akawala kano ka artist bano temukamanyi. Naye okuva mu ddwaliro okuvaawa obwedda kekakola emirimu kekakubira n'essimu kekakuŋŋaanya biki. Bw'oyogera ebigambo bwe bityo okamenya omutima. Okamenya ki? Kyokka oli muyimbi w'amaanyi. Okutta akazindaalo owoleza banne tofudde ku mwana ono ye talina kyali naye ate yeewaddeyo yina akikola. Jangu omuyambeko buyambi mukikole mukigguse dame kutuleminga banno. So n'olwekyo mbasaba tubeerenga n'obuvunaanyizibwa. Si lwakuba gundi olina bw'omuyita, si lwakuba gundi yali akuwadde ku ssente oba yali akoze eki, naye tubeerenga ki? Era nga bwe twewana ekiki tewali gwe baagala nti wano Misaaki alina okubeera ku bafu buli kiseera. Tekiriiyo. Olyoka olaalanya erinnya lyange. Tulina bye tuba twakoze ebyaffe. Lwe mbasikoze gwe kola. Kuba si kifo nti nno bannonda. Njagala okwebaza Federation. Mwami Kenzo weebale nnyo webalire ddala bye mukoze. Njagala okwebaza Sentamu Family weebale nnyo bye mwakoze si mwazireese. Njagala okwebaza Honorable Kayemba Solo. Twateeseza eggulo okukeera wano akedde. Njagala okwebaza Lord Bitemu, thank you so much. Okuva jjo omusajja ono mumukubireko mu bugalo. Njagala okwebaza chairman waffe ono wa family sebo weebale. Kikwatako tetulina kwebaza naye weebale kubanga ba family abalala tebakikoze. Njagala okwebaza Honorable Kiyaga. Mumwongere obugalo chairman Kiyaga.
oyo kwa chairman twamulonze ekiro nga tulagira bulagizi nagambye gwe chairman w'okuziika naga mukulu wange oyogedde nja kuba era abadde buli kimu akikoze bulungi. Njagala John Sentamu bweyayu John Sentamu mu muganda wa mukoddomi wange weebale nnyo naye kanakaayi akakulu kakaddiye mu mpeera kato naye basentamu mutuule ekyo mukikugire. So tusaba munnaffe Sijje aliwa waliwo olwasita gwe bayita Sijje noono nsaba mukubireko obugalo lwe lukiiko olwakedde okusaawa munnaffe tusobole okumuziika obulungi. Saba tuyimbe chorus eno nga mmaliriza ebigambo byange. Abamanyi oluyimba luno mujja kunnyambako luga Katonda abeerenga naawe. Kale weeraba abantu bakafiiri banange Mukama abasaasire. Kale tukubire munnaffe obugalo bw'amaanyi iyo olugendo lwa lutambudde kati weekyekinge mu ddiini yo ndowooza mulabye obukafiiri obuliwo. Mukama omugenzi amuwummuza emirembe. Obugalo